Haji Bakaluba, the elephant trap gwe mutego ogutira ddala enjovu. Gwe wadde hata Haji. Nyimiridde mu kamera nga njagala kiggwe. Enzigi tugenda kakati enkayana ku ttaka bakubba batya omwami ono nina ensonga lwaki mulese yategera nnyo era mukugu nnyo mu nsonga z'ettaka buli ayina we wagula njagala obeeko owulira eno y'engeri gye batwalamu ettaka lyo singa oba oliawo ebintu bino ebigenda okunyuramu eno video tubimanye bampita hanze nkusaba njagala omwemu obudde waliwo enkayana z'ettaka ku ttaka erimu nga mulimu ne Haji Bakaluba oyo omwami kennyini nga ono nno akayana n'abamu ate ku bafamire emu era nga bano ne poliisi wetwogera yayimirizza ettaka lino eryogerwako lirina ebyapa bibiri naye nga bino ebyapa byonna birabikanga ebituufu oba byonna birabikanga bituufu ekituufu kye kimu eno emboozi njagala osooka ogiwemu obudde ogenda kukkiriza ate mu Uganda mulimu ebintu ebyewunyisa ebyapa bibiri byonna bituufu ku ttaka limu eno Uganda wano weetuli. Haji Bakaluba, the elephant trap gwe mutego ogutira ddala enjovu. Gwe wadde hata Haji. Nyimiridde mu kamera nga njagala kiggwe. Enzigi tugenda ziggula. Wabaddewo okusika omuguwa ku ttaka erisangibwa Erumuli Cell mu Kajansi wakati w'enjuyi bbiri okuli olwa famire y'omugenzi Bernard Kanaali ne Haji Yasin Bakaluba nga bombi balina ebyapa nga buli luuyi lugamba nti ekyapa kyalwo kye kituufu. Poliisi yali yagaanye enjuyi zombi okubaako kye bakolera ku ttaka lino wabula Bakaluba yazze ne tulakita weetiye n'atandika okusenda nga ab'enjuyi y'omugenzi Bernard Kanaala beekubidde enduulu ku poliisi era neyimiriza tulakita neereeta omupunta wa gavumenti era n'alipunta lyonna nga baakubuulira buli luuyi ekivudde mu kupunta wabula bino byabadde bigenda mu maaso Bakaluba ye yasoose okwebalama kamera zaffe n'atandika okukwata akatambi ne bazze nabo ng'alaga ng'abali ku ttaka lye bwe bali ababbi. Kati kyaliwa nti mbadde omanyi ekintu kibeera kyangu mwe mutandika okugenda n'okukola ki. Ono era alumbye omusasi waffe nga bwamutiisatiisa nga bw'ajja okubaako kyamukola singa afulumya emboozi eyo. Gwe wadde hata Haji. Nyimiridde mu kamera nga njagala kiggwe. Enzigi tugenda ziggula. Eno documentary egenda kutambulamu okwo. Ekyapa ky'abantu bano kyakoleddwa last year, ekyapa kya muzeeyi kyakolebwa emyaka 25. Omupunta wa gavumenti ayise enjuyi zombi awatakkiriziddwa bannamawulire n'abategeeza nti waakubabuulira bye bajje wano mu bwangu ddala. Bw'oba gw'olina ekyapa ekikadde nga we wasuubudde waliwo ebyapa bibiri olina kutya mu ngeri bw'eti nti oluusi ebyapa ebyo ebikadde landizi bwe tulesinga bamaama baabyo biba byava mu bbanga oluusi simanyi clear situation naye olumu bibeera byava mu bbanga tusanze ebyapa ebikadde bingi nnyo nga mu butuufu n'omuntu eyakisikira alaga nti ddala kimwenkana emyaka naye nga bwe batulesinga mu kalamazo kyava mu bbanga nga baligesitula bedda mu ngeri ya Iniset kati wano kisanawo saveya akulambike ku byennyinnyonnyola. Iniset ezo bazikolanga ku ttaka ly'abantu ekyapa ne kibeera nga just the registrar's signature yekifudde ekyapa ne bakola fayiro nga transfer zennyini teziva mu oli nnyini ky'oba oluusi n'okufa yafa. Ekyo kiba kikadde nnyo naye kale okubyewala ebyo byonna baleeta digitalization era ebyapa biriko ne barcode kati osobola okukiraba n'essimu yo. Ekyo kitegeeza kituulawo na coordinates ezo ze zandibadde zisooka okutwalibwa saveya azuule oba ekikyo kyekiri ku purinti oba nedda. Coordinates kizibu byombi okubeera nga bireflectinga tekikirizibwa ebyuma bigaana. Tosobola kutuuza kyapa ku kinne waakyo ng'olwedde kiri coded oba tuli ffenna. Kale ekyokola obukozi search eri official tetukyakisinziirako nga tugula ttaka. Tulina okulaba ani yazaala ekyapa ky'onguza. Haji ndi naawe. Bw'ogamba nti nno katugende eno documentary etandise ejja kuba open
oba oli wakati mu mutego kubanga ekyapa bwe kiba tekisoma mu coordinates awo ekyoli ekipya bwe kiba nga subdivision oba nga mu mbeera yonna kyajjawo kitegeeza kati waliwo enkaayana yammwe babiri bw'aba yayina ekifu katugambe ng'ekikyo kiramu tajja kumala gakkiriza naye zize kugenda wakugenda mu kooti akugootaanye so ng'obuyinza buweebwa commissioner land registration okola investigations okuzuula ekyapa ki ekifu ekitalina kubaawo article 91. Salamu alaikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze agati nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075377529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno of the Land Act article 91 emuwa obuyinza okusaza naye tasaza kubanga buli ludda lubaako ab'amaanyi reports zange ebbiri zikyaliyo zidyawo ku Ministry of Lands baagaana okusaza abafu nga kuliko ab'amaanyi ku ludda luli kale mu mbeera efaanana bw'ekyo ogenda konkomala ssente zeebake akakodi akalala ani abadde ne possession ani yasenze ebintu bya munne forceful entry olwo criminal zitandika mu mbeera yonna bajja kugamba nti si ggwe abaddewo mu kujja wazze n'amaanyi kuba si ggwe abaddewo eyatuta omudidi yagenze transfer soma ggwe gw'oyina omunyago kakati ekyo mu mbeera endala oluusi kiba kizibiti nti gwe wasenze wandisenze tonnabawa ssente kubanga ekyo gwe nnyinizo bano bandikusanze osenda nga tonnawaayo ssente zo n'olyoka omanya obuzibu obuliwo n'olyoka omanya obuzibu obuliwo kakati mukulu Haji bwe tuba tuga nti real estate olina okwongerako nti in Uganda tebifaanagana na byansi ziri endala bizinesi gye ziyitimukira omusimbi guyinza okufiira wano mu ngeri ya setup nti gwe wogira ne TV ebeerawo eri batandike okuleeta okubuusabuusa mu public kyova olaba bangi babeera n'ebintu tebayogera nfuna yaabwe tebanyega tebawa magezi tebawabula ekyo nekinzijukiza nti mu mbeera bweti tosobola kuddira buvunaanyizibwa bwo ne weekwasa muntu mulala yenna era nga nabyo nabijja mu musomo gwo Haji obumu ku bubonero bw'abantu abaalemwa kwekwasa balala babeera nnyo mu bibuuzo kati nze Faruku nga ntuula nawe ng'oŋŋamba nti gundi yatwala emikisa gyaffe nga nkuzzaako Allahu akbar nga tukyanyumyaki bagitwala bw'oza muliro obusiru bwo kale waneeno yatwala emikisa gyaffe wetusinzira ne tugamba nti bwe biba byakugwera mu kooti bajja kusuula duro okumala emyaka 10 ettaka libeeraawo ensonga bazisudde mu kooti awo ye real estate business so oli bw'avumirira ow'ekibanja nti ekyapa kiri safe ekyo kikuyinula n'ogamba nti kenfunye ekyapa mmaze biibyo biri bibiri ow'ekibanja abeera yanoonyereza nga attention ye eri ku gurawundi teri mu byapa era obwannannyini bwajja okuzuula
ojja kubanga ne bwasenda tavaamu totale wakiri omu ku baamuguzizza aba ayina omugabo naye wano byapa bibiri eyo nsonga nzibu nnyo nzibumu ddala